Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalage ku ddagala eryo naddala mu abakyala ligenda kuba libayamba okwerongoosa wansi mu bukyala bwammwe. Eddagala lino lyakweyoteza ddungi nnyo, ligenda kuyamba okulongoosa obukyala bwo okubeera nga wejjanjaba mu bukyala wansi, nga naye eddagala lyakweyoteza essookera ddala ligenda kuyamba okubeera nga ligoba akasu akabi mu bukyala bwo. Ligenda kuyamba okugoba akasu obukyala ebiseera ebisinga buli wogenda mu nsonga gwe omukyala omwezi ogusooka gwakubiri gwakusatu kyandibadde kirungi nnyo olw'olumu ofunayo ku ddagala ng'eryo obeere nga weeyoteza ogoba akasu akabi mu bukyala bwe. Ekirala ligenda kuyamba okufunza ddungi nnyo, ogenda kubeera ng'ofunda. Lino ddyo lyakweyoteza omukka ogwo gube nga gukuyingira, ligenda kuyamba okubeera ng'ofunda bulungi nnyo. Wamu n'ekirala liyamba okujjanjaba otubwabwabwa ototono otalabika wansi eyo mu bukyala bwammwe, wamu n'obwo obuzimbazimba wansi eyo mu bukyala. Eddagala lijja kuyamba, bujja kuba bukuvaako, beera nga olitunuulira tulirabe. Ngenda kuba ndikubuulira ng'ate bw'oliraba amannya gaalyo. Ddungi nnyo beera nga weekolako saaviisi ku nsonga ey'okulongoosa obukyala bwo, nga naye eddagala lyakweyoteza nga bw'ogenda kubeera nga nkubuulira. Tutandike n'enniimu. Funa enniimu ziteeke ebbali awo nga bw'olaba. Ofune galiki naye muteeke ebbali awo. Ofune rosemary naye muteekewo. Ofune oyayitibwa muko weewumbeko oba akafansonyi akasajja, oyayitibwa mukasa naye mufune. Eddagala ligenda kuyamba ku nsonga y'okweyoteza wansi mu bukyala bwo. Ofune ssere oyo naye mulungi nnyo muteeka mu ddagala ery'okweyoteza. Ofune makaayi, oyayitibwa makaayi naye mufune mulungi nnyo mu kugoba akasu. Ofune kajjampuni y'oyo agenda kuyamba ku nsonga y'okufunza mu bukyala bwo nga weeyoteza. Ofune omujaaja ogwo mulungi nnyo mu kugoba akasu akabi wansi mu bukyala, nagwo gufune gugatte ku ddagala eryo lye tufunye nga bw'ogulaba. Ofune ekibwankulata, n'ekibwankulata ekyo nakyo kirungi nnyo nga bw'okiraba. Kibwankulata nakyo kifune tugenda kigattamu, kirungi nnyo mu nsonga y'okujjanjaba obuntuntu obuzimba wansi eyo mu bukyala wamu n'okugoba akasu akabi, kufunza. Ofune kamunye, oyayitibwa kamunye nga bwe mumulaba. Kamunye agala okufaananamu omujaaja naye yoona aba n'obukola nga buwanvu, y'oyo ayitibwa kamunye naye mufune mulungi nnyo ku nsonga y'okujjanjaba otubwabwabwa wansi mu bukyala wamu n'okufunza. Kamunye oyo mulungi nnyo naye beera ng'omufuna. Ofune kafumbe omusajja naye mulungi nnyo mu kugoba akasu akabi mu bukyala naye beera ng'omuteekamu, ayitibwa kafumbe omunene naye mufune y'oyo. Eddagala lino ligenda kuyamba okwejjanjaba. Ofune sseziwundu y'oyo naye mufune mugatte mu ddagala eryo lye tugenda okukozesa ku nsonga y'okweyoteza okulongoosa wansi mu bukyala. Ofune enkomamawanga ebikoola by'enkomamawanga byebyo nabwo bufune, buliko amaggwa obukoola bw'enkomamawanga. Ofune nabbugira, oyo bamuyita nabbugira naye mufune mulungi nnyo mu kugoba akasu akabi wansi eyo, mulungi nnyo mu kulongoosa obukyala naddala ng'omweyoteza, ayitibwa nabbugira. Ako kayitibwa akakomera oba ka Christmas tree, keeko nako kafune, nako kalungi nnyo mu kutereeza obukyala. Kati eddagala nga bw'olirabye lyonna nkusaba olifunire wamu. Eddagala eryo lyonna ddagala oliteeka mu ssefuliya nga nneneko n'oteekamu amazzi n'olitokosa. Mu ddagala eryo mulimu galiki wamu n'enniimu. Galiki oyo beera ng'omusekule omuteekemu ng'omusekudde. Ate enniimu beera ng'ozisalaasala obutuntuntu nga bw'osuulamu mu ddagala eryo nga litokota. Salaasala enniimu nga bw'osuulamu. Bwe limala okujja funa baketi ennungi iwamu eddagala eryo mu baketi eyo gy'ofunye. Bw'omala oddiyiwamu lindako omukka ogw'amaanyi gukendeere. Omukka ogw'amaanyi ogwo we gukendeera beera nga otuula ku ddagala eryo, beera ng'otuula ku baketi eyo gy'otaddemu eddagala, oba oliyiye mu bbaafu gwe beera nga weeyoteza
wansi obukyala bwo weeyoteze nga weeyambudde wenna ng'oli bute naddala wansi obeere nga weeyoteza eddagala eryo omukka gubeere nga gukuyingira mu bukyala bwo gukuyingire mu bukyala n'emabega wafulumya obubi naye obeere ng'olongoosaayo abamu baba n'obuzimbyezimby eyo wansi eddagala eryo lijja kukuyamba ddungi nnyo mu kulongoosa obukyala wamu n'emabega eddagala lino mu mwaka kyandibadde kikulu nnyo n'olikozesaamu emirundi 2 osobola oddikozesa wano ng'omwaka gutandika n'oddamu n'olikozesa ng'era omwaka guggwako awo nga mu Gw'omunaana oba mu Gw'omwenda kwegamba si ddungi ate kulikozesa nnyo olw'ensonga nti liba ly'amaanyi nnyo ebiseera ebisinga singa weeyoteza ng'olemerako kiba kyangu ate okutta obuwuka obulungi obubeera wansi eyo n'olwekyo eddagala lino tolikozesa nnyo oba kumuukumu nedda kikulu nnyo kati okugeza ng'eribuulira obeera olifumbye bulungi nga bwe nkunnyonnyodde osobola okweyotezaako olwaleero n'oddamu n'enkeera kwegamba n'omala ennaku 2 nga weeyoteza ku nnaku 3 nga weeyoteza ennaku ezo 3 z'omala nga weeyoteza toddamu okumala ng'emyezi 6 nga tozzeemu kweyoteza wansi eyo ddagala lya njawulo okuggyako kye njagala okubuulira bw'obeera olina olubuto teweeyoteza ekirala bw'obeera oli mu nsonga teweeyoteza ekyo kikulu nnyo mukimanye abakyala bwe kityo bwe kiri kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 07773734 yeeyo WhatsApp namba yange mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba